kwata kamera tereza video gwe banange banna Uganda mwenna mbasaba munjagalireko sitesha Uganda wange mutunulire mama akadde ku mama wange tafaali teyakoma muzika bana inafunye Muganda wange naye waluddawa wono baby ngane yanziza station abasenga tokaba laba station kyankola abantu bemukono bakubuzizza nabagantise era wangobye ngandi mubino ngato yanziza nyoto yanzoge mama bale nyogo na era desemu siyo chasinyo kati ono ye musika yasikira basenga kulannama nagenze siteke kisansa ku mama waffe nembiwa banabi eno surprise sigirabanga nkole ntya thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Kino kyokoledde famire yange sikirabangako. Amen. Okumayo kikoledde kankutwale ne kubijja bya mama obirabe. Mama ne tata bali wa. Tabe kibumbe bibumbe birungi bwe biti. Bolodi. Bannange bawulire mama. Jajja Jumba mwebalo. Eriye famire. Tewakoze kya mama na tata byonna n'obikola. Oh my God. Mama ne tata bali wa. Bali wano batuwe emikisa Bannange balikola. Mama wali mukazi wa mukisa wali mukazi muzira tata wali musajja muzira wali mujasi wa kabaka wali musajja go wakiteme kubo ly'entebe lyakazi mu ggulu musitula amaanyi gonna mugatuweze ne station njagala twetike Uganda nafunye Muganda wange mama ne tata ono omwana sitesha mayanja mumuwe emikisa afune ensimbi abaana be bakule alabe kumuzukuluza bonna tubasaba mama ne tata sitesha abaletedde ebisansa amataala gakannyo wano n'empiso wagironda security weeri teyasobola kuzannyira wano etaala zaaka n'akayiso kalonda ku ttaka ekiro awo munda wonna waaka senga kulannama bamuzaala kigo ye wali famire ye mama ne tata bwe bazimba Serena kati we wali ebijja ebyo mama bwe yafa netumuleeta wano kaddayo ne tusengula ebijja ebyo byonna gwe mulimu omunene gubaddeko okusengula ebijja ebyo byolaba abantu abo tubakomyewo tubaleete wano ettaka lino liri acres 10 twaziwaayo ku lwa famire ekijja kibeere nga kidde eno era ettaka lino lya donatingibwa Senga Kulannama n'aliwaaba ekikaaki kati abantu abo nga bwe balaba bonnaawo bebo Senga Kulannama baavaamu bajjajjaabe basengaabe era awo we wali omukyala gwe bayita Senga Kulannama gwe yaddira Mbigere mu ebyo ebijja byolaba kati wano we wali ono mama ne taata era bwe baali bampeta balekawo abaana mukaaga mu baana abo mukaaga Senga Kulannama mwana wa kusatu mu baana mukaaga Senga Kulannama omulenzi asembayo kati ejjinja lino lyakolebwa mu jjinja ery'omuwendo nga liriko amanya ga maama aga taata n'abazzukulu n'omuko Ssaabakabona Jumba Luboya Ligawese yateekateeka ekifo kino ng'abo okiraba era mukwano guguga nti ojja mulabirira bisaso ne nabisaso abaana basenga Kulannama baabano wano ono ye bisaso Kaasamitala Segawa Jumba n'abalala banne nga bwe bali be bazzukulu baabano
twakola ekintu kino naye ekibi kya Ssenga Kulanama tagenda kuziikibwa wano anti bwampeta agenda kuziikibwa wa mwami totukyusizeemu Ajati wanjise salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ugamba otya mukwano alhamdulillah ugamba otya wetuli nga mulete entebe neno gy'oli Senga muntu wange oyinza okwogera manyi wayiseemu dda amade manyi okugenda naye Senga ekyokoze makula kuba nange nayingidde 11 naye neŋŋamba obadde omusuubira neŋŋamba kaŋŋende wabadde mu bivulu ekiro wabivudde mu leeti kituufu tukulabuze ewa Ssenga Kulanama ku lunaku luno ng'akuŋŋanye ne famire ye ate nti maame yafa ayagala nnyo ebisansa bino by'oguze wabitegedde otya mbimanyi Ssenga mufolowinga mulaba ndaba ebintu bye ate omuntu bw'aba akwagala naawe omwagala ate si kirungi kwagala muntu yekka oyina omwagalirako baayagala oyina ofuba okulaba nti omuntu bwakusanyusa naawe omusanyusa kakati nze Ssenga talina bwampita naye olwawulira konsati n'ateekamu ssente n'ateekamu amaanyi n'akoowoola abantu n'akikola n'okwagala nga tulinga abeemanya dda emyaka 10 kakati nange wenkimukolera mutuufu sirina kyenvaako namuziikirako maama nalaba bwe yayisibwa ndaba bwayisibwa ndaba byayagala kati ntegedde nti olunaku luno lwakuggulawo kijja kino neŋŋamba kate naye kambeeko kyenteekawo nange singa kyananzijukirirako kuba nange kiyakoze tekisobola kunva ku mutwe kuba nsifranko omuntu busi bagagga babeerayo naye munnange tebatuukikako naye Ssenga buli ssaawa omutuukako ate ali very welcoming twogere ekigambo kwagala Ajati love n'oyagala akwagala kuba kati kino kyokoze kye bayita love okwagala kuno Ajati efe abamu tunafuirawa mwate abamu ne mubeera n'okwagala okutuufu eri bannammwe anti kati omuntu bwakwagala okitekinga for granted olabanga ali menti okwagala okitegedde treasuringa like kwagala kwe alo tunulira nnyo ekyeddakiika eno mufunamu baba alinamu kasente gotunulira mufunamu otunulira kya future notuma nti omukwano gusinga ssente kuba ssente mugenyi kirungi nnyo omuntu bwakwagala n'omwagala back ne mukuma uze nkuumamu Kyovola Lawrence myaka 10 n'emeka muli mwenna so that's me owayi twogereko ku byosanze wano ekkubo lya kolansi bannange omanyi kuva gye tuwetera ekkubo baalirima ne wabwotera wano okujja waliwo ekipande ntitugenda wa Cecilia Garden ne tujja wano wonna abantu beno bafunamu tadibuuze nnyo kyekiri kyegambye if you love someone olabanga nekyokola kitono kati nze mbeerawo nga nkola ngenda bakitono ate omuntu nekyovalaminga naye if you love someone osobola okukomayo kati Ssenga Kulanama level kwali ndabika kwenyinza obeeranga mukadde wange kuba nina ogwo wallahi nti omukwano oba n'omukwano nga bwe kimu kyolaba ate nga abantu abalabera balabanga ebiri crazy naye gwe kyekikusanyusa ofiiriddwa omuntu owuli oyagala okole bye yalaama byeyogera byayagala naawe obeere content awo nkitegedde bulungi kale tuyige okwagala tuyige kwagala omuntu waba akwagala mwagala tolina kyovaako amiina teri kisinga ekyo olunaku olwaleero bwe waguddewo ekijja kino kyolaba kiriko maama wa Ssenga Kulanama yafa gwe mwalaba nga tuziika wano mu kifo kyekimu ye yasookawo ne basengula taata naye ne bamuleeta yali yaziikibwa Kigo kati baleeta n'abafamire abalala era abo balaba we bali wano olwaleero basobodde n'okubeera nga bamanyagana boogerezeganyizza nga abafamire nga abadde akulidde omukolo guno gwe njagala n'okusembayo naye amanya mwagategedde nti nze mukunja muzaŋŋanda kyendi kyekyo kyendi kuba nandigambye nti ndi mukozi mu kampani gundi nandigambye nti nina omulimu bwe guti naye ebbanga lyenkoledde limala nina abaana n'abazzukulu n'abazzukuluza bakola kakati nagamba nti nze sijja kunafuya bantu tandika okunoonya ssente nga mpakasa n'abaana tutandika okulwanaganira mu ssente nze nensalawo okuwummula nawummula nasigaza kukola mirimu gya bujjajja nkuuma byoto byange waka bwe nzijja mu kiggwa nentuula nenkola mirimu gyange gy'ekiggwa
nenvaayo nenzira ewange nentuula jakumbuza esente ozifuna otya esente nazifuna bwe nazifuna nenekkusa neŋŋamba ekimala kampummule abaana batandika okukola era abaana bakola bulungi nange bye nategeka mwenzija ensimbi ezimbezaawo kikulu nnyo ekyo kati olwaleero emikolo gikumakumanga musika emikolo gino ngikumakuma ng'omukulu w'olujja luno so omusika omukulu w'olujja luno nze mukulu we adda ku nze kati leero emikolo gayo tubadde n'emeka tubadde tulina emikolo egy'okuggulawo ekijja kino nako lwaleero tulina olumbe bwe tugenda okwabya mu mwezi ogw'e11 nalwo tululookinze leero n'okumanyagana ne famire yonna n'abaana bonna n'abazzukulu okubategeera okubaza mu kyapa nti tugenda kubateeka mu kompyuta nga buli bwe tugira tuti tunoonya bunoonya bwe tuti nga tumulaba nti ono ye gundi tukwetaaga kubanga omulembe gwa digito kati bwe twabizizza essebo tugamba ekintu mukyongeddemu ebirungo naye nga obuweereza bwange nze saabakiriza w'obuwangwa n'ennono mu Uganda wano. Amanya gange nze Saafiina ndola omukyala agalamidde wano Scholastica nga asenguddwa ku bijja ebibadde emutungo ennakabugo n'aleetebwayo n'obusunju awamu ne bajjajja baffe jjajja Mulisi ne jjajja Nantume ne bamaama baffe bonna era tuli musanyufu nnyo olw'embeera ti maama waffe Ssenga Kulannama abasinga gwe bamanyi nga Ssenga Kulannama nze abamaama wange tiyakoze enteekateeka ebijja byaffe n'abijja eri ebibadde ku mazzi nga bigenda okwonooneka n'abirondera ettaka eddungi awantu awalungi awakasozi ebiri comfortable bwe bigenda okubeera emirembe n'emirembe era tuli basanyufu nnyo era maama waffe tumwebaza olw'ekyo kyatukoledde kubanga ffe abaana tubadde tetulina busobozi bukikola olw'omutindo lwakitaddemu era neyanza nnyo neyanzege bebyo ebyange Kulannama mukyala Jumba Lubo wali gaweesa Tereza kamera basebo ne banyabo ndi mwana muzaale wawana era bano bonna ba Luganda baana bange bazzukulu nzaali bw'omukyalo omulungi ennyo Cecilia Nantume agalamidde mu nnyumba wano awamu ne Morris Kakoza ng'agalamidde mu nnyumba wano njagala okusooka okwebaliza ddala omwami wange Jumba Lubo aligaweesa bannange ampagidde nnyo ampadde omukono ampadde obuyambi abasajja abasinga kasita kutunuulira nga olina kyogenda okuteekamu omukono nga kikwatamu ssente nga naye ogenda mugamba nti mpaayo obukadde 5 akugamba ekyo kireke ye abalala bonna beebase bwe batyo naye olwawulira okufa kwa maama wange yasitukirawo najja yasanga basiguddewo ebitooke 3 n'akwata ejjambiya ye mwennyini n'agamba wano oba ekitooke ekyali awo nga kiriko enkota nga nnene enzibu n'abisaawa byonna n'agamba nti wano wagenda kubeerawo Cecilia Garden wano ku kkubo njagalawo Cecilia Garden memorial n'asaawa olusuku baalumpeereza ku ssimu n'agamba nti jjajja Jumba kyakoze ebitooke byonna okuli enkota ennene byonna abisaaye nti mukadde waayina okusabirwa n'agamba ebitooke ebyo tebisinga mukadde jjajja Jumba yakola nnyo ku mukolo gwa maama n'aleeta abafumbi yagula ente 3 n'aleeta tenti
ebidongo ng'amanyi ffe n'okutegeera tetukyakola ki tetukyategeera. Neebaza nnyo omwami wange. Basajja batono njagala kubategeeza siwaana muwaane. Bangi ebigambo byayogerwanga nga nkyataayaaya. Oyo afumbirwa, oyo akola bw'ati. Mukama yali akyanoonyeza omuntu omutuufu. Natuuka gye ndaga. Era neebaza nnyo mukulu wange eyangabanga ssenga wange. Basenga baffe bonna baawumula. Yalina omukono omulungi. Tuli bafumbo n'abaana bana. Ekitiibwa kya Mukama. Njagala obbanjulira mukulu waffe. Maama waffe yamuzaala alina emyaka 14. Maama wange yazifumbirwa alina emyaka 13. Yamuzaala alina emyaka 14. Oyo nga we mumulaba bwafaanana, yafaanana maama we. Ono yamuddako. Ono ye second born wa maama wange. Oli ye first born. Maama Maali nadda ku ono. Mukunja nadda ku ono. Nenze nenzirako. Kave n'asembayo. Maama yatuzaala abaana 6. Ffenna tuli balamu. Ffe tumuziise. Mwenna abateerabye abaana n'abazzukulu. Mu byafaayo mwenna weebiri. Abaana kitange be yazaala, bazzukulu be, bonna kwe wali ku byafaayo byabwe. Byonna awo weebiri. Twebaza Mukama okutusobozesa okukola ebijja bino. Ekituufu tebitubeeredde byangu. Bibadde bigumu nnyo naye nga kye nayagala n'omwami wange n'akiteekako omukono ne baganda bange twakoma okubala ebijja bino nga byakatulyako $886. Kuba amayinja tubadde tugatumya India. Bagayita Tanzania, Granite. Twebaza Fino Service eya Julius ekoze omulimu guno paka we guwedde. Neebaza gavumenti ya Uganda ekuumye maama wange okuva lwe yaziikibwa paka olwaleero bakyamukuuma n'emmundu. Era bankakasa nti bagenda mukuuma emyaka 2 nga basula wano. Neebaza nnyo Afande Emma akomandinga ejje erikuuma maama wange. Yonna gyali weebale nnyo, weebalire ddala. Neebaza omwana omuto Lion yimirirako bakulabe. N'Afande Emma yimirireko taliiwo. Oyo Afande Emma yakomandinga ejje erikuuma wano. Oyo ye mwana akoze finishing. Mwenna bwe mutunulako. Bwe mulaba oyo yakolera abagagga b'omu Kampala bonna. Gwe buli dduuka lyolaba nga lyaka nga lya bbeeyi nga lyamaanyi mu kibuga. Oyo omwana Lion yagakola. Naye yasuulawo emirimu gyonna. N'agamba ngenze kukola mulimu gwa Jjajja Jjumba ne Ssenga Kulannama. Era bamukubira amasimu mangi oluusi nga ne ssente ze twamuwa bali ze babadde bagenda okumuwa zisingako. N'agaa no, ffenna eri essaawa yaffe esembayo nina oggayoyoota paka nga malirize ndyoke nkomewo ku mirimu. Era ava wano lunaku lwa Mande. Era basebo ne bannyabo ebijja bino byafunye abagenda obbiyoyoota buli lunaku. Twafunye omukyala nga muyonjo nnyo ali myaka 46. Omulimu gwe wano si kulima sikola ki. Tulina abakozi abalima. Gwakeeranga kuyingira mu nnyumba ya mama na taata kusiimuula, kugenda mu bijja by'abaganda bange ne bakulu bange kusiimuula, kufukirira bimuli bino byonna. Era mbakakasa nti bwe munaddira nga maama aweze omwaka mu ttaka, ekinaabeera wano kijja kuba kirala kuba buli ekiri wano kiyina akirabirira. Nze ndi musanyufu newe bali nsuula mu kitoogo nga nfudde ekitasoboka kuba nina omwami nina ab'ekikawe muli. Naye ne bwe bali nteekawa naye nga mmanyi nti mmange ne kitange ne baganda bange bwe bali bwe basabo ne bannyabo wano waaka.
kiro wabanga misana garden eyaka wali wonna waka era tuli mu kusaba government etukkirize tukole ddala Collins tuwone enfuufu esobola okujja okufumukira abantu bano. Gonzaga ye mukwasaganya wa family, Gonzaga ye muwandiisi, buli ayina kyoyagala okuntuusaako. Basabo ne bannyabo ndi wa family naye olaba ne President Museveni takyantuukirako ayina gwakubira n'amugaana neetaaga kulannama. Oyinza okundaba lwa bumpi nonyooma naye nze tebantuukirako direct. Oba oli wa family oba toli wa family ng'olina ky'oŋŋamba. Ekirala kale Gonzaga tusooke tumuwe engalo okwewangulira ekitiibwa ekyo. Bosiko n'atwala obukuŋŋaanya bw'olujja ne mukyala we be bazaawo ekifaananyi kya Cecilia n'antumye. Afa abalala tuli awo tuli baana na bazzukulu tebatulera bulezi. Jo navudde eno nkooye nnyo nva kuleeta kyakulya na kyakunywa ntuusaawo mukyala Bosiko nange naye senga nkumanyi bw'otunula nga toyinaamu kasenga ne mugamba oteebye otya nange oteebwa okuba toyina wadde ekikumi. Nayingira sonseka ennyumba nansimba akakadde nenjaka. Otegedde abo bakwata mu finance awo. Kale tetugenda kwogera birungi byereere katwogere ne ku bibi. Nina mukulu wange we mutalabyeko baaba azaala batomanya basengula ebijja nga tebatubuulidde ebya taata wange. Makandu oyo yatundibwa, entundibwa gye yatundibwamu tetwagitegeera. Ng'aba omusika ye Kenesi ndowooza tebamugambako nga basengula ebijja ebyo. Famire bwetuula tulina okwogera. Kenesi ng'omusika ng'ate taata ye yamwerondera bwe baali basengula ebijja ebyo baali balina omutegeeza oba okutegeeza kitaawe mukunja naye tebaatugamba. Ne bamusengula tetumanyi wa gyali. Ntegeera ntya nti baamusengula. Ngamba baaba Nakyanzi mukubira essimu mugamba njagala nno okusengula taata mutwala wali muganda we mbateeketeeke bonna. Taata si ye yeebasayo yokka ayinayo n'abaana ayinayo ne mukyala we. Ne baŋŋamba nti mulowooze Makandu akyaliwo taliiwo baamusengula dde ali Kasanje. Kyesimayo bana gye baamusengulira ttaka oba kibanja I don't know. Ate wano awali awasava we watundibwa kati ne Kasanje akula era seekakasa bulungi nti nawo anaasigalawo era tusuubira ekiranga ekirala nti era baamwongeddeyo. Ekitali kirungi kati ekika kyaffe we kituuse ekyo tekiba kituufu. Ekirala tuyige okwagalana eri abantu abawalana bannammwe nga tebalina kye baabakola. Just gwe ng'owalana buwalanyi muntu oli n'akuyimirizaawo n'agamba nti mbuulire lwaki owalana omuntu ono nga toyina ansa. Ndowooza myezi ng'ebiri egiyise nafuna essimu ndowooza yankubiwa oba yali God n'aŋŋamba mukulu wa akwagala naye bwe nadda waali nja mukuwa konze kale. Natuuka zaali sanga 2 bwe bankubirira 2 kitundu nga zigenda mu 3 ez'ekiro. Nze tebankubira si mu kiro naye nagikwata kuba nali ngitegedde saagisevinga nagisevinga. Baaba n'aŋŋamba omugongo gweweta nnyo gunnuma nsaba kuntwalako mu ddwaliro muganda wange. Ne mugamba bw'ogambye nja baddira enkya saabaddira. Nali sobola kubulwa wadde ne bwe bukadde 5 bumutwala mu ddwaliro bamulongoosa omugongo oba okugugolola oba omuweerezanga ow'amasaagi kubanga ekyokola nkimanyi. Naye bwe yali asengula kitange teyasobola kunnoonya yannoonyeza mu kizibu. Mulekeraawo okunoonyeza abantu mu bizibu. Tewannayita wiiki 2 Richard yankubidde essimu n'aŋŋamba nze Richard. Ne mubuuza Richard n'aŋŋamba ow'omugenzi Nicola. Ne mugamba oze ku ssimu yange ogijjewa nti bulijjo njirina nkulaba okwo ndi folowawo. Ne mugamba kiki waliwo obuzibu? N'aŋŋamba nedda maama wange
omanyi yatabukamu ku mutwe ne tumutwala ebutabika kati simanyi bwe yatuukawo ku geeti simanyi n'akola atya n'abula alina bye yannyonnyola nali mu mmotoka ng'edduka nnyo saawulira bulungi naye mbadde nkusaba ekinkubisiza ku simu yo engeri tikitoko yo gyedduka ennyo omunnangireko nkuweereze ku kifaananyi kye imagine omwana wa Nicola yali atwagala ebyaddala ng'ayagala maama wange ebyaddala ebya serious nze Nicola yeyansaasiranga obulwadde nanga maama ekituufu ogenda kufa genda bakujjanja nga yetamanyi nti asobola nokola ki okunsooka obulamu bumpi basebo ne banyaga mwagale bannammwe muyige okwagalana towala na munno nga talina kye yakukola Richard namuddamu ekigambo ne mugamba gwe kola akalango okampe kakutere ku TikTok samuddira ne bwe nafiirwa mmange teyankubirawo ku simu wadde nti nga kitalo wabula bwe yafuna ekizibu yasobola okujja ku simu yange era nandaga nti follower wange era ne simu yange agirina muki teyankubira nako nti nga kitalo okufiirwa jjaji wabula bwe yafuna ekizibu n'alyoka amanya nti kiki nina driver w'abaana bange nsubuga yaŋŋamba nti senga kye twakoze mukulu waffe yakitidde ne mubuuza nti kiki nayagamba mukulu waffe buli we tubeera n'okufiirwa ye tajja abeera bizi buli we tubeera n'omukolo balumbe yabeera bizi buli twebeera n'akantu konna yabeera bizi bwe tuba tusonde sente ez'ekika yabeera bizi naga nti yafiiriddwa omwana we first born obwadde buli gwakubira banange munyambe mujjo omwana anfuddeko nti andi bize banaye munyambe musondereko ku kesi basiba kesi ebyokozesa mulumbe banange tuli bize abekyalo bokabe bamubeereddewo nsubuga wali awasobola kibanyumiza buli lwotwejjamu leka kujja ng'olina kizibu ebyo ebintu byebikola famire seja jumba tamanyi nti tuyina ne famire owulidde obadde okimanyi tuyina famire bweti tebawedde nayo nze abalala ne balaba kuziika baba birongo fe tebaagala kumanya bitukwatako newuunya nnyo natunula bwenti nenga nti ono gundi nga bavuddeyo lwababa birongo famire yaffe ntono nnyo naye yeetemamu yakola ki bwe baba baagala baba mu kito baba mu kito ffe tusooka wano naye bajja ne bayitawo ewaffe n'obawulira nti baasuze mu kito era ne bagaa nti gundi yajja naye yaddayo naye nga batuyitako wa bangi bankubira esimu nga bafunye ebizibu ne sibanyega naye nze teri muntu nemba sirina sente asobola kuŋŋa nti neetaaga obukadde 5 ngenda kulongosebwa ne bumbula obwo mbufuna mu ddakiika 3 nemba sibulina ku akawunti yange naye bangi bemanyi bankubira amasimu ne siganyega kubanga manyi ekyokukola ebintu bino sibyogera mu bubi naye mweddeko baba wange oyo yaŋŋamba yalina gwe yagamba nagamba munaye neziya tanfaako simanya omwana oyo lwaki tanfaako sorry naye yali mwana we gwe sijja kwogerako linnya eyankubira naŋŋamba senga kulannama va mu famire yaffe weefuula nti olabirira maama gwolowooza ffe tetulina sente toddayo okulabirira maama waffe ffe twesobola era baba oyo namusanga waliwo yali afudde awo accident ku lumbe n'emimugamba toddayo mulabirira ffe twesobola toddayo kuleeta butooke bu toddayo kuleeta sukaali wo toddayo kuleeta bulunga bu ffe tukola ki twesobola ebiseera ebyo n'ennyumba eyo yali ekyali mpya nga bunnyogovu nali ŋŋenze ku awali gundi eno hiita ereeta ebbugumu naye nafuna ekitengo neŋŋamba omwana akijjeewa neŋŋenda nenkola amalaalo aga Nicola gonna amalaalo singa makole kati bulungi nnyo nga bwe kyempulira kyenjagaliza famire yange ne bagaa nti lwaki
ate abuuka atya eri mu famire yaabwe ajjeena atandika okukola ebijja byaffe ngaani waliwo bikunyumiza naye yankubira simu ku simu ekyo kyekiri mu famire yaffe entono abandi badde beegattira awamu abandi badde beekumakuma ng'obwana bw'embaata kuba obwana bw'embaata basabo ne bannyabo embaata tebikka bwana bwayo ne bwe bankuba ye niige nedduka eyingira kiyumba obwana bwayo kyeva owulya bagamba nti obwana bw'embaata bufanye enkuba si kituufu kuba mama wabo tebubikka naye enkoko obwana bwekuŋŋaanya ng'ejje bumaamira bebba katonda abajjajja abampeera omukisa atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo neyanziza ab'ente banaye mwebale okumanyagana bino baffe Ssaabasajja Kabaka byagamba abantu mu nsi ti abantu bwe basisinkana naye tutera kumanyagana kuki ku nnyimbe olwaleero nga mumaliriza ebijja bya maama era ne mujja ne mumanyagana nsaba muddeyo mutegeeza abaana n'abazzukulu nti ekijja mwakijja Mutungo ne mukizza Essebobbo mbawulidde bulungi nnyo nga mweyanjula muwala wange Nalubowa erinnya livuga nnyo mu b'enkima mu b'ente naye mwana wa mwana muwala naye w'amaanyi wabula bwe mulabye olunaku olwaleero ndabye nga yafaanana senga akulanama kizibu okumalako wiiki nga senga takwogeddeeko nsaba tuddemu tunyweze omukwano abasebo ne bannyabo nze njagala kwebaza bannamawulire ebintu bino tebisobola kumanyika mu nsi nga temuliiwo naye maama alina abantu abakulu babiri babayita Caviton Music omu bamuyita Lujja omulala yoyo ali ku kamera ennene basebo ne bannyabo mwebale nnyo omulimu guno Bisaso agenda kuweza emyaka 4 Nabukeera agenda kuweza emyaka 7 Nabisaso agenda kuweza emyaka 5 Kayongeza kagenda kuweza omwaka ako yakanyongeza kakati basebo ne bannyabo birthday yaabwe ya nnaku za mwezi 29 era mukulu Caviton ajja kugibalaga yagala kusima maama senga kulanama oyagadde nnyo maama webale nnyo webalire ddala tusaba Mukama Katonda akuwangaaze twongere okwongerayo famire eno nze ndabye bakyala bange abato olwaleero bembadde simanyi nendaba bazzukulu bange nendaba bakoddomi bange bwe tugenda okwebongako banaye famire eno nene mukulu Lujja bulijjo badde ogibuuza naye abantu basenga kulanama baliwa naffe twabayise nga titwagala batabulamu bantu balala leero twayise famire yokka era n'emmere yaffe tugenda kugiriira wano basebo ne bannyabo muko mukunja weebale omulimu tweyanziza nnyo sebo tweyanzeege muko Kenesi erinnya ŋŋambyani Alafat Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh okoze omulimu okuva we watatandika ne jjajjaawo ebitooke twabisaawa ffenna nakatobadde okyasomba amayinja njagala kwebaza Muko Gonzaga yimirirako basebo ne bannyabo eyo ttaala mu Lujja luno abantu tibafaanagana naye omwana mulenzi oyo wanjawulo mbasaba bumulabire ddala buli wembadde ensula eno tusulayo ffenna namusanze emmotoka ye yafiiridde ku kkubo naye nenzija twasuze ffenna mu kisenge kyaffe nandikamu nakeera alaba ebirala muko weebale nnyo weebalire ddala sengaawo abadde agamba titomusaba transport sente ezisinga ozeekwatira mu nsawo naye oteekako ettaffaali gwe wennyini
era sengaawo akwenyumirizaamu nnyo. Bassebo ne banyabo ebigambo ebyo bw'obeera n'omukyala mu nju owulira byayogera, n'owulira bayogerako obulungi ne batayogerako buki, naye senga Kulanama ayagala famire ye n'omutima gwe gwonna. Bassebo ne bannyabo ate nammwe mwagadde famire yammwe, kubanga senga Kulanama ekituufu abantu bamukoze eki, bamwagadde. Tusaba Mukama Katonda amuwe obulamu obulungi asobole okukuza abaana be, kubanga abaana bakyali baki. Senga Kulanama mulwadde, obulamu bwe si bulungi, era kati tusobola okuvaawo nga tugenda ku kitanda. Tukoze bino byonna naye nga tubeera mu malwaliro, n'ebweru yonna gye mutuulira oluusi tuba mu maki malwaliro. Naye tusaba Mukama Katonda amwongere. Alina ekintu kyakoze olwaleero, n'akwata ekifaananyi kye n'akiteeka mu bagenzi. Ekintu ekyo tekibadde kituufu, naye ye Eva yeerabanga mugenzi. Ye buli kiseera akola ekintu sipiidi, ye alowooleza mu kufa. Tusaba mwongere okumusabira, Mukama Katonda amwongere obuki obulamu, kubanga abaana baffe bakyali bato, ate tukyalina ebintu bingi bye tulina okubateekerateekera. Si ewaawo? Njagala kusembayo n'ebigambo bino. Abantu bangi abatuyambyeko, naye nze saakoma ku kigambo kimu. Muko Mukunja bwe yazaala omwana, Muko Bosco bwe baasamira Lubaale, ekiggwa kino bayinza okuba nga tebakyogeddeeko, naye kino kiggwa. Era awo mulaba awo we wagenda okuziikwa Muko Mukunja bwali baavudde mu bulamu bw'ensi eno, era ajja kuzimbwako ennyumba nga naye ye yeetengeredde. Ebintu ebyo muyina okubimanya. Naye ku kiggwa kino Muko Bosco oyo akoze omulimu muki munene. Mbasaba muleke olujja luno tirufa, zino ettaka liriika 5, ttaka lyammwe, muzimbeeko amayumba, mugyeeyo eno, tujja kwongerako n'ettaka eddala. Nze bwe naalaba lino nga teribamala nga nkyali mulamu era nja bagulira n'eddala. Akati bassebo ne bannyabo mu kitundu ekyo kwe kunoonya omwana omuwala Nakabugo. Nakabugo nsaba oyimirireko. Bassebo ne bannyabo nze nanoonya omwana omuwala oyo nga maama afudde, ne nnoonya omwana omuwala oyo Muko Bosco awase, ng'omwana omuwala oyo ajja kutuyisa bulungi, era mu bbanga maama mu kufa omwana omuwala oyo atukoze bulungi. Bassebo ne bannyabo, era nsaba tumukubireko mu ngalo, kuba kati yakola. Muko Mukunja yagana n'omuyita muka mwana we, yaabula n'omukwata mu ngalo, yagaasaagala kumutataaganya. Alabirira bulungi abakadde abo, yakola emirimu gya Senga Kulanama gyonna, yakwataganya famire. Nsaba mumulabire ddala, muleke kumulaba nga muka mwana, naye tumuteeketeeke bulungi asobole okudda mu bigere bya Sesiriya. Bassebo ne bannyabo, eddakiika 2 ze bampadde ziweddeko. Mbasaba mukkirize tugende mu kyemisana. Mwebale kayintavu kano ke mutukoledde. Muko mwebale okumanyagana. Muko weebale enteekateeka, tweyanziza. Banaye taata Kaave, omusika wammwe si mwogezi, ebigambo bye biki bitono, naye mu bigambo ebyo ebitono mumalirivu. Bw'akwata ku kintu akola ki? Akiggusa. Ate yatuzaalira omwana mulenzi gwe bayita Tone, naye mumutunuulire nnyo, kubanga mukuddaabiriza awakano omwana omulaba n'azimba n'akola kino nga tasabye ssente. Ndaba Muko oyina famire genda okutwala famire muki mu maaso.